teriyo kalulu 2026 mbabuliti. Now waliwo ekintu kimu kye neerabidde wano njagala okusooka okugyawo. Oluvannyuma lw'Abanyarwanda okuyita bannaabwe okwewandiisa mu ofiisi za Kabano ziri ze baggulawo, Abanyarwanda ne bagaana okujja okwewandiisa. Bateesezza ki? Olw'okuba ofiisi Abanyarwanda bagaanye ozijjumbira, Akabano kateesezza okwokya ofiisi zaako. Bagenda kweyokera ofiisi zaabwe, bagambe mbu Abaganda babi bayokeza ofiisi zaabwe, era balimbe nti kubanga babadde bajjumbidde okwewandiisa, bagambe babadde bakawandiisa Abanyarwanda abapya miliyoni, bakyateesa wakati w'essatu nnya ttaano. Bagambe mbuzi babadde bawandiise within less than omwezi, babadde bawandiisizza miliyoni nnya namba ez'aba bano abewandiisizza, nti olw'okujjumbirwa kwabwe Abaganda ne bookya ofiisi zaabwe. Nti kino basobole okusaggula Abanyarwanda bali abagaanye okwewandiisa, okumanya nti wabaddewo okwewandiisa okugenda mu maaso, baddemu baggulewo ofiisi endala, Abanyarwanda bayiike okwewandiisa nga bategedde nti bali under attack. Era bonna bwe mulaba nga bookeza ofiisi yonna ey'Akabano, Akabano kennyini ke kagenda okweyokya. Akoba mukatema ne mukatereka, oba mukatambuza mukatambuze, Abanyarwanda bagenda kwokya ofiisi zaabwe. Era bwe bazookya temugamba mbwe era tuzookeza babalimba, be bagenda okuba nga bazeeyokedde. Ekyo nkimaze. Ngenze mu politics wa leero. Awo we batuuse abasajja batuyiiya tubayiiya, bagenda ne bakola ebintu nga balowooza nti be bagezi bokka, ate ne bannayuganda si basiru. Babatadde ku nninga, babatadde ku kisenge, nti batuuse n'okutandika okutya nga nabo beekengera bannaabwe bennyini. Weebuuze, bano abaagaana okugendayo okwewandiisa, kiki ekyabagaana? Tebakimanyi nti bali abawandiika be bannaabwe? Bano bafa kuweza muwendo gw'Abanyarwanda mu Uganda basobole okuwamba eggwanga Uganda. Naye ate n'Abanyarwanda batya okugenda okwewandiisa, kubanga bakimanyi nti bwe banaatutegeera nti twewandiisizza, banaatulaba batya gye tuwangaalira. Batya nnyo bannayuganda, kyokka ate ekyennaku nti ne bannayuganda naffe ate tulaze nti tubatya nnyo. Kitegeeza nti nabo bakimanyi bulungi nti bannayuganda babasinga amaanyi, era tebasobola kubakkiriza kwegazaanyiza mu ggwanga lyabwe. Kyova olaba nti abagendayo bagenda mu bubba, n'abandi bagaana okugendayo. Bannayuganda kiri gye tuli okulwanyisa ekintu kino, okulaba nga Uganda esigala ya bannayuganda. Yababegera akaabwe n'abawa abakyala, n'agamba n'okuleeta okuteekawo districts, nti buli district ekiikirirwa omukyala. N'ababuuza omukyala, abakyala bameka abeesimba mu constituency ne bayitayo nga ba direct MPs nga tebasiikirira gundi, nga bakontestinga n'abaami ne bawangula. Ne bamuwa ne bamugamba bali abakyala 17. Nti ye nani ne yewana nti yabateerayo akaabwe, yababegera akaabwe n'abawa abakyala. Era enduulu ne zivuga, abakyala ne bakuba enduulu, mbuno yabawa. N'ayogera ne ku primary, ku UPE ne ku UCE. Kakati nno muwulire. Olw'okuba yabadde agenda kujja mu kiseera nga nze sinnaba kujja, njagadde ngoberere ekintu kino muwulire ng'akyogera paka lwe mukutte lubona ng'akyogera. Wulire ebiri emabega waakyo. Omanyi lwaki Museveni yafokasinga ku UPE ate nga terina makulu? Okusinziira mu bintu byabwe nga boogera bwe babadde bateeka sipiiki eyo, mwe bayogeredde amazima gaabyo. Era awo Mpoma Satellite we yabikwatidde. Okuleeta UPE Museveni yagamba bw'ati, bagamba bwe bati mu miitingi zaabwe mu kamwa kaabwe, omuntu yenna bw'azaala omwana aba yeesunga nnyo okumuweerera, era aba ayagala omwana waakule amukwata amutwale ku ssomero amuweereyo fiizi asome. Awo we watandikira omutima gw'omuzadde okuweerera omwana. Kati
bo ne baleeta UPE bakuggyako omwana wa primary. Kyova olaba essomero lya primary lisasula ssente eza university. Ssente omwana wa kindergarten simanyi biki, waliwo ka kindergarten akasasula ssente okusinga eza university oba eza institute yonna oba course yonna. Nti osobola okusoma course ku mitwalo 5-6. Naye kindergarten oyinza okugisasula million 2 oba 3 oba 4 oba 5. Kyebava bagana okuyamba ku level esooka, baagala omuzadde bakulemaze otwale omwana mu UPE nga muto. Nti bw'otamuwerera nga muto, bw'akula oba olabanga ssente zo abba ez'obwereere, olabanga azoonoona. Ebyo babyogedde mu meeting zaabwe nga bakola speech eyo, nga bayita mu speech eyo Museveni gyagenda Museveni gyayogedde leero. Kyova olaba ebibiina ebisookerwako ebyo kindergarten awo okujjamu primary bya buseere nnyo nti bakulemese naye ojjukire nti waliwo UPE, omwana omutwale mu UPE. Bw'omumaliriza UPE ogambe nga yayita mu UPE bamutwale mu secondary ngerabi. Kati bw'amala 6 oba owulira ng'oyonoona ssente zo, agende mu bodaboda, agende afumbirwe, agende Saudi, Saudi America, oba Qatar America, oba Dubai America. Okuleta UPE kwali kutulemaza, abazadde ne balema okutuweerera. Nawe ne bakulemaza. Era ojjukira Museveni mu campaign yatambulanga agamba mmwe muzaala abaana mu bampe nze mbaweerere. Bannayuganda ne bakuba engalo ng'akabano kakimanyi. Ng'akabano kakimanyi nti bwe bakukwatira awo omwana wo nga muto ne bamuweerera mu bibiina ebito oba tokyamujje mu UPE. Wonna omutwala bwotyo ne bamusomesa busiru n'atula P7 nga tasobola kuwandiika linnya lye. Strategy wabula ababaddeyo bakubye engalo. Museveni bw'akugamba mbunno yabawa gundi Woman District MP wa district. Museveni n'abagamba nti mmwe ab'ebusoga nabawa Kadaaga, ab'ekamuli nabawa Kadaaga. N'akulaga nti Kadaaga ali ku mutendera gwa busoga. N'abajjako amakolero gonna ge mwalinangamu emirimu, n'abajjako ebikajjo, n'abajjako ennyanja, n'abajjako okuvuba, n'abajjako omuceere, n'abajjako kasooli. Ono Kadaaga abeera abayambi eki, ababaddeyo bakubye engalo. Omusajja agambye bannayuganda tugende tulye amagi ku lumonde. Oyo omusajja yandiba omutuufu. Agambye tugende tulye amagi tukombe n'engalo. Wano wetulaga nti Museveni akwate akuwe Anita Amongo akiikirira ab'Ebukediya ajja be parliament yonna agikube ku ttaka okuba engalo. Okuweerera abaana si kuweerera abaana kubatta. Poliisi yaabwe eri mu kabano babadde babiyitamu eggulu. Babadde babiyitamu eggulu. Era senga nze nabadde ngenda omusooka nze nandisoose okukyogera. Naye olw'okuba yabadde agenda okunsooka nfubye ndabe sipiiki ye kwennyini kwatuukidde. Naye ng'abakyala bakuba engalo mbu yabawa. Bw'alonda abakyala 200 oba 3 district zonna n'atematema buli district n'agiwa omukyala. Buli omu n'aggyayo omukyala, buli omu n'amuwaayo enguzi ya bukadde 10 ne batwala emirimu, ne batwala kasooli w'ogwolima mu nnimiro. Kubanga Museveni bw'amala okugulako kasooli siringi 3, ye n'amutwala n'amuprocessinga, n'amutunda, n'amukomyawo nga kilo ya 3,000, addamu n'afissaawo 10 kyabongera. Bo ne bakutunda, bo ne bagaggawala mmwe n'obanga olima nga byolima olwedde babitwala okyabirima. Omuceere bagukutwalako nga gukyalina mu bisusunku. Ebikajjo babikutwalako nga wakabirima mbu yakuwa Kadaaga. Kadaaga senga afa, Busoga neefuna amakolero gonna. Kiki Uganda eba efunye muki?
nga bakadaga 15 bonna bafa olunaku lumu naye nga industrial area in East Africa is jinja jinjebere efiiriddwa ki jinjebe efiiriddwa ki naye okuwa kadaga n'akutwalako ennyanja tokkirizibwa kuvuba n'akutera waawo obwakabaka obutayogerako kintu kyonna kanve ku bintu ebyo nsirike Ssemuju Nganda mujje ebintu ensonga z'eggwanga muve mu kuziriducinga ku obbies ne ogies simanyi obbi mbu wasisinkana n'empuuga mu S2 wasisinkana n'empuuga mu S2 kati awo tomugambako olw'okuba wamusanga mu S2 simanyi ogenda Batabaganya Nti ensonga za mpuuga za ggwanga sente ze yalya za ku biici Busaabala senga babadde bayomba nti mpuuga yagenda ku biici Busaabala n'akwata mu kabbo awo wandibadde obatabaganya era omuntu yenna reducing ekintu kino okukiteeka ku his excellence n'empuuga olina ekizibu ku mutwe zino ensonga za ggwanga ffe twakuba endulu ewa pulezidenti waffe gwe twalonda n'akola ekintu kyalina okukola ng'omukulembeze waffe muleme ku reducinga kintu kino okukiteeka ku mpuuga ne his excellence eno ensonga ya ggwanga sente ya muwi wa musolo ebyo mwaligenze nga bayomba nti mpuuga wakyadde e Busaabala n'okwata mu kabbo n'ojjamu sente nkugobye awo we mwandigendedde ne mubatabaganya nga bali ku sente zaabwe z'abantu Ssemuju Nganda yagambye bw'ati mbunno bannayuganda tulina ekizibu kuba kali akakiiko akateekateeka essente kali mu mateeka era ke kateekateeka essente oba kanziteeka bubi etteeka lyayita era yazirya mu mateeka kubanga etteeka lyayita palamenti yaliisa kati Ssemuju Nganda gwe nawe mulundi gwe munyarwanda gwe Ssemuju Nganda olowooza Museveni tunamugirako mu mateeka ge ekirala etteeka bwe limala okuyita mu palamenti liba ttuufu lyonna tuligondere lwaki mugamba amala lwaki muwakanya nti Museveni constitution yagikwatako bubi ate nga palamenti mwe mwakiyisa lwaki mutugamba nti neryo bbi ate lino erya sente ne mugamba ddyo tuligoberere olw'okubanga obbiwo kyemugamba ensi ekoma kumu olw'okuba mwasoma mwenna olw'okuba mwasoma mwenna mwakola mwenna emmengo simanyi mwakola bitya simanyi mbu n'ow'ekitiibwa kati nno ow'ekitiibwa Mpuuga ali mu kategole ya ow'ekitiibwa Sobi abantu tubatuga omanyi abantu Mpuuga be yatuga ng'atutta obukadde 5 laba enguudo bwe zifaanana laba enguudo za Uganda bwe zifaanana laba amasomero ga Uganda bwe gafaanana ezo sente okuzirya Mpuuga abeera atuza abantu abasinga abasobi Mpuuga ye sobi ow'amasuuti Mpuuga yenkanankana ne sobi ow'amasuuti abantu abafa accident mu Uganda nguzi yebatta nti balya ekkubo ne balya sayizi ne balya leeya yaalyo ne balya quality nti oluguudo luseerera emmotoka ne zigwa kubanga korasi teyatuukagana na mutindo korasi teyatuukagana kubanga basooka ne balulya mu sayizi osanga wa highway nga yeetwala yezza etwala emu ekomyawo emu mbuulire ensi gye wali okisanzeemu nsi ki highway ng'oluguudo luli lumu Mbarara omuntu agenda Mbarara akomawo Kampala highway yonna oba oyagala oba toyagala ebeera ya sipiidi era sipiidi yo gijjeeko togamba mbu sipiidi yetta abantu no highway teeka okubeerako enguudo ez'enjawulo bw'oba ovugira eno ng'onookyama bajja bakuterawo layini gundi 3 oba 4 avuga empolo dda wano tosuka sipiidi 5 gwowawa naddako tosuka speedi 6 gwowawa n'oli mu 10 gwoweeno oli mu 10 mu oweeno oli mu 3
Okitegedde gwe kuula eggaali kubanga ogenda Kisoro okomawo Kampala. Temwina we musisinkanira kutomeregana. Buli muntu afa accident ye Uganda afa government. Mpuuga yalidde sente za government. Abaani abaabase. Mbu bateese ne Kyagulanyi. Mmwe. Mbu teeka lyayita. Bwe mutyo bwe muneeteekeranga amateeka mmwe mutubbe olw'okuba mutubbidde mu mateeka. Najja wano ne mbagamba Museveni tetugenda mujjako nga tugoberera amateeka ge nammwe ab'opposition be. Tulina kugamenya. Kyova olaba tugenda kubakuba n'abeekwese mu mugongo gwa Kabaka tubajjeyo. N'abeekwese mu mugongo gwa Kabaka tubajjeyo. Kubanga mwekwese Mmengo muddukira Mmengo. Ne Mmengo temwinaayo katebe kwe mutudde. Nayo tugenda bagobayo. Ne Mmengo tugenda bagobayo. Ne mu kkanisa tugenda bagobayo. Mu ekereziya tugenda bagobayo. Mu buli sekita yonna tugenda bagobayo tukole ku nsonga zaffe. Ebisingawo ojja bisanga ku programu ey'enkya gye mbadde nkola ku flashlight. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwaniriza mu kiseera kino Mukama mu kifo kino okwesomesa egize batabani bo ne bawalabo. Ekigambo kino kibe kiramu kibale ebibala kigwe kutaka eddungi kibale ebibala ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu Mwana Katonda ayinza bina tusabye. Amina. Mukama nango oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubeera atasaanira. Now, olwaliro tugenda kukola bukozi revision ku bintu bye nayogerako. Waliwo lwe twakola episodes nga twogera ku bakyala nendeeta ekyawandiikibwa kino olunaku lw'abakyala. Olunaku lw'abakyala mu Uganda terulina makulu. Era okujjako abo aba Museveni abatudde ne baluselebratinga abasobola okukozesa ebitaano buli lunaku. Abasobola okukozesa abambala ekiteeteeyi kimu kya bukadde bimeka abo bo baselebratinge. Naye munnayuganda omulala toyina nsonga kuselebratinga. Leero mbadde mbyogerako ku flashlight. Ba Museveni bajja nga bagwira ne batuuka mu Uganda. Naye ng'embeera eri e Uganda ebakkirizisa okusoma ne bannayuganda mu myaka gyana, mu myaka gyana, mu myaka gy'ataano, mu myaka gy'asatu, mu myaka gy'abiri. Nga basobola okusoma ne bannayuganda. Ne babaaniriza, ne bayingira mu society, ne bayingira mu Uganda, ne babukala, ne bafuuka abannayuganda, ne batabasosola, ne babeerawo, ne bayingira ebyobufuzi, ne babaleka, ne bafuna chansi, ne bajja, ne bakola family, ne bawasa, ne bazaala, ne babeera n'abaana baabwe ne bakyala baabwe mu Uganda etali yaabwe. Bwe bafunye chance ey'okukulembera Uganda, banyigiriza bannayuganda to the extent nti tokyasobola kubeera na mukyalawo. Uno omusajja akubye omulanga nti wire tukusondera tiketi mama ebeni ajje kirabika oyina ekikubulako naye gwe musajja gwe naawe gwe musajja gwe okyankalanyiza comment section wano otujja kumulamwa. Awo comment zitandise ngenza okuwulira omwana akuze, omwana bamuzeeko, omwana mutemumanyi waliwo app eri ku social media osobola okuzza ku mwana. Mumuteeke wabiri. Technology wano walaze. Muteke wabiri mujja kulaba. Wamawulira. Batunyigiriza to the extent nti tokyasobola kuzimba family. Tokyasobola kubeera, tokyasobola kuwasa mukyalawo nobeera naye ne muzaala abaana n'obakuza. Abaana bakuza bakulibwa ng'omu y'abayina. Omuwala bw'aba yagenda mu kiyumba abaana bayina taata. Eka. Taata bw'aba ye yagenda mama y'abayina ewaka. Naye nga ba Museveni abagwira basobola okuzimba famire zaabwe mu Uganda etali yaabwe. Wabula ffe bannansi batulemesa oyina okufuluma omu afulume ataasa abalala.
awo mulyoke musasula omutanga awo obulumi buli awo obeera oli awo nga bakugamba ewuwo wavayo bodaboda sawa 7 ez'ekiro n'owulira ekintu wansi mwoyo n'ogamba ayi mukama leero bannange kiki oba oli awo nti ate twamusanze bwe tuti bye bibeera mu bubokisi bwaffe pasita omukazi kyankoze pasita omusajja kyankoze okimanyi pasita sente zonna mbadde nzimuweereza naye baŋŋambye ekintu bye bibeera mu kabokisi kange n'obulwa n'ekyogamba omuntu n'omugamba nange you see you know the Bible you know the what is a scripture you know what no pastor okulabe tekituuse ku gwe naawe owuwo mutwale n'ogamba nti sazzaamu mu linnya lya Yesu fire